Okay, abatwala kumabiriza habo products tubabuuzaako mwenna mugamba mutya kasibyo byomijali ali bulungi mwebale okusubscribinga mwebale sharinga mwebale n'okutulaba mwenna buli omujali gyatulabira naye okusingira ddala baani abatulaba. Bye. Omani bebasingo kata omani mukyalimu abantu bali yes olwokuba nti no abaana abali mu UAE bebakyasinza okubeera nga balaba programs zaffe era tugenda kuvaayo twogere ku nsonga z'abaana abo connecting abasajja ababbako abaana abo ssente zaabwe nga bayise mu nsonga y'okubakwata kakati Babibwa products mwabale kusubscribinga mu sharing video eno. Asoka mbajukuze tunayo trip mu Oktoba nga musanvu paka nga 8 tugenda kubera jinja kye tuyise the Nile picnic. Basasa twala travel yetegese trip eyo eri mwe abali mu Uganda. Trip eyo gena kubera yo mu Oktoba 2 days action non packed with kiyise. So no ensonga eyo osobola kuba ku namba eziri wansi awo mu abagala okutambula abagala ebintu bya tours. Bwe ngokoye stress mu Kampala oyagala gendako ujinja kulambula jinja ki ekyo kitegera jangu kuba ku namba eri wansi osobola okubanga omanye ebisingawo senga abaana okubibwa ku Kyeyo abasajja tusuzudde ng'ensangi zino tokoleke yewe yanjula abatulaba abalungi nze Joweria nange ndi mugenyi ku Babibwa Herbal Products mwebali kumwagala mwebali likinga sharinga na kutufollowinga mwebale nnyo mwebalire ddala kizuuliddwa nti ensangi zino abaana ab'obuwala balimbibwa abasajja ne batwalibwako ssente zaabwe olw'ensonga nti beetaaga omukwano senga tebababba baziwaayo nga twagala ssente twagala ki twagala kunnyonnyola twagala anti nkirese bulungi nti beefuula ababaagala ne bababbako ssente zaabwe kitegeeza oli yeefuula nti naamwagala n'alaga omukwano mungi nnyo okusobola okuggyako ono omwana sente ze kati ekibuuzo kiri nti lwaki mukola ekyo ekintu nsonga ya butayagala kukola bwavu bungi kwagala byakummeeza mwagala nnyo ebyokummeeza mukwano ogenda n'okwana omwana olwedde ng'okimanyi omufera nga laavu gy'ofuna oyagala kumuggyako kasente kayina n'omukwana n'omutokota n'omuwaana bebi oli mulungi bebi oli biki naye nga ggwe ekiruubirirwa kyo oyagala ssente toyagala muntu bw'omala okuzirya ne ziggwawo toddamu kumugamba nti nkwagala ne wakkubira essimu ng'akumiraga siriiwo ndi mulumbe ndi eno zinagenze gindi ate abo be batuvumye kuba obubbi senga okomba sibbye mba nkozesezza magezi olaba okwana bukwanyi wano omukyala mu Uganda wano nawana e Uganda wewali nga bebi alina akabotike ke kakolamu naye nga gayiwe asobola okumuwayo ezalanki ekyo kitegera kati namwe ku Kyeyo temutuwa ssente nti kwata ssente zizofa nkuwa ssente ng'olwedde nkutemedde byengendo zikolamu naawe n'ogamba nti kankuwe kuba mba sizikujja mu nsawo okola ssente zo n'ogenda mu banka n'osindika ne zituukako mba nzikusisembuzizi kizuuliddwa nti abasajja b'ennaku zino abavubuka b'ennaku zino naddala ku TikTok nga tenajja si TikTok baba ku Facebook sikwe basoose okubbira ate kati ku TikTok kiyitiridde bansonga nti omwana ajja neyeetega essimu bw'ati n'ateekamu filter n'ateekayo ka vidiyo nga gayi yeemoola eriiso biki kati wajja nakwana baana bakyongeddemu obukodyo ennaku zino twagala ssente twagala ki twagala kunnyonnyola twagala ssente abali bafeeriya b'omwaka guli eri ogwa Facebook n'ojja ne ku WhatsApp n'obeera feeriya kati wano ku TikTok oli kafulujjajja omanye engeri gye batwalamu ssente za Nkuba Kyeyo ekyo kitegeera ozitwala twagala ssente twagala ekigambo ssente kuba ndi mumanyi noonyereza ndi mumanyi
nze okumanya kwenina lwakuba nti ndi munnamawulire mmanye engeri gye bakola ne kuba Kadama akuba nti ebizibu byabwe ebisinga babindeetera baali bakubye ku ssente ndowooza olaba nze kyenyinza okugamba bakadama bannaye mwebeereremu abafeere bo bangi nga bayitira mu linnya lya laavu olina okumanya gwe nga gwe ekyakutwalayo n'ekirala mugumiikirizeeko osigama muno bw'obeera eyo olina okubeera n'omuntu gw'oyagala olina okubeera ne gw'osinzikira ku ssente buli ssaawa mumanye ekyabatwalayo laavu yekola byonna tosobola kubeerawo ng'oli ku Kyeyo oli ku kisiimuula oli ku bikubusi baana bakola mugundi mu nyumba n'okuba nakwagala bayita bakadama abaana bawala bakola mu nyumba tokkirizanga musajja kwanye ng'akwagalako obusente bwo omusajja bwakwagala bagenda kuja ababaagala omwana egamba omusajja gwe olina okulabirira omukyala wo nebayuli egamba omusajja gwe olina okulabirira omukyala wo lwaki gwe okwana omwana w'abendi n'otandika omusaba obusente bwe ng'atakukolabyakyokolabe ezo ssente abazibba n'abazirya temuzifunamu mikisa era oyindinga akunga okoze eki tuzifunyemu kubanga tulabe bangi nnyo waliwo programu eyaliwo ku gundi koneyo nani opushifa ng'omuwala abadde asindikira boyfriend we ate no ye yali amulabiyeko nga bali babaddeko naye ng'amusindikira ssente ng'amulaga nti namuzimbidde kalina naye ate nammwe abaana basi webaddeyo balya kobi nedda ebuzire amaaso emyaka ebiri omwana mwala gyabeera ku Kyeyo asobola okukola miliyoni nga 8 oba 5 esobola okusitula kalina nedda laavu lwaki oli aba akulimba n'agamba nti nno nkusitulidde kalina nga ne ku Kyeyo wakamalayo omwaka oba ozikoze yamubba waati yamubba atya sebo we tuba tubba otuula wansi n'obala ebyo ebintu bibeeramu n'empapula bwe muba mubba naawe oli omu ku bo y'omu ku bazijja mu bakadama mu magezi osooka n'otula ne weebaka mwebeereremu nga weebakidde kadama wo ekyo kitegeera n'omala bulungi okumwebakira n'ogamba kati kabuzibe ntandise nakiriwa wamma abaana bawala kambabuulire bano abasajja babalimba kyobumanya toyina akwagala ng'oli buwalabu toyina akwagala ng'oli buwalabu ebyo ebyokubeera awo n'akuswitiza n'akola ki n'akuwa obudde manya obudde bwakuwa olina n'abalala 10 baabuwa kati tulina kati gundi sisitimu eriwo etambula nti omuvubuka abeera ne bakadama baaba bokka 10 5 mutuleke bakadama 10 nga buli omu amuwaana nnyo amuwaana awaana ono awaana oni kati bonna olufuna omusaalo n'owayoleza 5 oyinza okukwesanga omusajja otakola nga mwe mumubeezaawo tukole tutya bannange nga ye kyakola kubeera ku ssimu kubaswitiza kuba tulewo betulwala bamama baffe balwala ate naye nga lwaki temwagala tukole sebo okubeera ku whatsapp n'ofuuza kadama kadama yagenda n'okulabiriza abaana bo mukuba gw'amaanyi senga abantu nga tebalina abaagala sebo okufuuza kati nze njogere nawe nfunemu ki nze nina omusajja wange njagala namugjako online biki nawe olina okunsasula ku ssimu agatasente tekujjamu nti ndi mulwaddeengulamu data nsobola okwogera omusajja bw'oba tewamuleka Uganda nga wamuzaalamu omwana nga waleka amaka ge Uganda olaba ne buwazaalamu abaana nga omuleka Uganda oba olabirira n'omuleka ng'ali mu maka wennyini otyo muwasente ate bw'okimanya alina abaana bo newooba olina omwami wo ng'ovudde eno naye bw'oba omuwamu ekitono kukakadde muweeko emitwalo egyo 5 gimumala kubanga newamuwa akakadde kalamba agenda kukwata aweeko omujjawo emitwalo 2 agule essimu amugulire opale amugole kimu kyakola ki bwenga olina kitutwa mumutwe omuwala bwakuvuma omuwala bwakutwala sipiidi obwongo ne butabuka tebula abaana babeera ku tiktok natandika okwogera ebitakwata tuli mu byobwavu mumulaba e Uganda enkonomi mugiraba yagwa
So kati gowo tokola tokola kolezisa nawe omuweereze omanyi okubesabesa omuyambire ku baana bekwata mu nsawo anti nawe obeera osubidde omuwasa obunakubeera tata waabwe omutu abaana bekyanga aboleka okundaga nti anjagala bwesenga okundaga nti onjagala nga gwoli wala nga nze yakukwana olina okundaga keya abawala mukuka nemwekyanga wamba bano abasajja data gwe bagula wa 10 ezo abamu bakozesa nabu apu zigula data senga omusajja anyirira nanze era munyereredde ku ssente z'abo abaana naye mukola bubi basajjamu abali mukola sente balekeraawo bagenda kukolereramu okutuwa sente abali wano e Uganda tebe bagenda okafiiramu kiba kitegeeza bano abawala abali wano tetugenda kubafokasingako kati kubajjukira bali be batuwa sente ekyo kitegeera ne gwe nkwana wano e Uganda naye asobola okufunamu ndowooza owulira endowooza eyo okiwulira kati kuno gwenalina Kadama alaba nida ate osensinge webeereremu obagambawo otyo ne batuma sente kiba kitegeeza abali wano mu abagenda okafiiramu wano tusiba tubazuula enkya n'eggulo naye bakadama kuba Kadama 10 zuula omwami wange omu yekka yayita mwenda gonna babeera tebabagala ayogera mulala ne weebuuza oli kugamba kaseera baby I love you baby I miss you when are you coming back ye wakitumwogerako abo abaana tebasobola kuzibuka maaso ekyo kitegeera beerabira ekyabatwala fasobola beerabira ekyabatwala ne baleka ne basajja baabwe bazaalamu abaana ne basala ofokasinga ku bantu abalala kati gwe omusajja yakuzaalamu omwana we yakulekera n'olinya ennyonyi n'ogenda nza kukwanye leero nga gw'oli eyo sikulabanga nako nawe tondabangako onteekamu otya essuubi n'amaanyi ngenda kukuwasa ngenda kukubeererawo ate nga ne ssente zendya gwaziweereza abaana n'omusajja n'omusindikira sente kino n'omusindikira sente ekibuzo kiri nti wagenderabira musajja oyo waliwo obulwadde obulabika ne banene n'abasajja kansooke mbaye banne bagayimwe emikono gy'abasajja ejakanulwa bannange gisusa okuba nga gyegimu gisusa okuba nga gyegimu banne namwe bukyuseemuuko omanye omukono gw'omusajja ogwakanulwa bagamunange naye ngaomukono waliwo omukono ogwasungako mu gulupu ng'omukono gwe bagusindikako naye ngoko gonna senga kuba kutetenkanya akasente kabula kasente kagaana n'ogamba mukwano nyamba butuyamangako bbaawo naye nga bamba bannaye mwebeereremu oleka otya maama wo n'oleka omusajja gwe wazaalamu abaana n'akawunti yo n'ogireka nga nkalu n'okwata ssente n'oziweereza omusajja akwanidde obukwani Kyeyo bane bamaama babbye somamanyi gy'abeera oluusi n'amannya agakulimbye nze njagala mbawulira nga tomanyi na kikamu abawala bali ku Kyeyo mwesiga ennyofu abavubuka be mufunye kuba ate kati ffe abalina vision gye muli nze nkubuulira mazima besiga nnyofu abavubuka balina vision tukirake wamwavaayo ng'oli munaku oluusi musiiba nanjala mukama n'akuwa chance nga n'obwana bwo tebusoma n'ogenda n'otuuka eyo olw'okuba oli ku kitimba oli ku wifi weerabidde nti walekawo maamawo ng'asiiba enjala walekawo abaana nga tebalina kyakwambala walekawo obuvunaanyizibwa obukolaki olwonota kubana bakugamba bebi nkwagala oli mulungi ndagaako n'otandika okweyambula n'olaga amabeere abaana tebakyazunza na bitundu ennaku zino oba kiki anti kati bagenze babategeera abaana bazunzanga ebitundu awo bannange mwalabe ekitundu kizunga kiddene kiddeyo waliwo ebbeere eryazungirako mu WhatsApp group nga 2 zemmanyi era bbeere ng'oli akugamba jjajja buli walifunyeko nti nedda lijja abayinza likusindikiro gira olisevinga obeera nalyo gomanyi nti nze nasevingako amabeere awo asaagala kunnimba nga wemmanya nti nkwanye oba nkwanye pulosi
Pulosi na kati nga waliwo amabeere agazungawo nina okutereka amabeere ago olabe pulosi byanakuweereza oba terimu kugali pulosi nageza nampereza ebbere amugamba gwene ebbere balisindikira dda okitegeera ane yali kusindikira so kati kyoba olina okumanya wakwana omulala naali kusindikira waliwo amabeere lugazo ng'ebbere lizunga liddeno nokaba bannange kiki ekiganyi kati natukeesera nga nkuŋŋanyiza obwereere mpezezza nga buli lwenfuna nga ntereka eno kati nengeza nenkusaba obwereere bwo nompa ku bwe baali bansindikiddeko nga manya nti gwe oli muyayi tompadde ssente kyekisooka tompadde keya gyenjagala kuba kati keya gyenjagala ku nkuba Kyeyo yeeno kakati owange nsooka ombuulire wali wakubanja eyo keya gyensinga okwagalawo ngenda kwagala nkulage n'ekyapa kyewaka na buli lunaku kulwala busibyo na buli lunaku kulwala njagala nnyo mwe bakadama nakubuuza nti wali wakubanja ate laakusasulire omanyi gwe Kadama yenna kankuwa amagezi oba yagala okuwangula omusajja ze zino tips z'oba olina okubeera nazo mubuuze ku buli nkomerero ya mwezi nga bamaze okusasula bebi wali wakubanja gw'otuula osirike ekyo kitegeere omugambe oli bulungi tolina yadde wakuluma wandyetaaza obuyambi bwange ebintu ng'ebyo byolina okubigamba mumanye ekyabatwala manye ennaku yo tewagenda kukolera akasajja akakali muyinga okusaka kulimbalimba nokablokinga mukwano komawe Uganda ojja funa omusajja akwala naye nga sente temala byonna twagala kunyonyola twagala ssente mama simanyi anzimbira ennyumba simanyi akola etya nothing ekintu kyonna ekimalema omukwano bannange omukwano so mubeere n'omukwano n'abo abantu bemwagala musobole okumalako otherwise wonna agamba nti nze kanzimbe simanyi sente nziweereza mama nkoleki sente tejja kumala byonna senga emikwano gye gituweezaawo gayo yayinza okukubba leero lwaki aba asoose kumuba anti kati gwe kyoba otutenga okukubba kyoba otutenga Kadama okuwa gayi sente gwoba kitutenga bubbi ekyo kiraba naye ngaate gayo at the end of the day asobola okuyamba Kadama oyo mubuulira sente petulirabyeko wano ng'asobola okumuyamba nga amaze omulya sente ze ati kati sente meka zibage ngadde yakola batutema ngadde yakola ngera owali bamikwano baana bawala bali eyo mumanye ennaku yammwe mumanye kikyemutegeera nti wagenda kufuna capital wagenda kubaako bulungi ogenda kubaako nakyo weetandikirawo nga ggwe abasajja baleme kuba balamu abasajja mbwa anti kati bakomyewo wano bakoze bubotiiki bugudde gayi gwe weeragiranga kati end of that day ku status omulaba avimba atambula naye nga gayo oyo wagaana n'okukwata yadde ekikulu yoba omanya waliwo Kadama omulala abeera ali muvumbisa omukazi yali supposed okuwa sente omuntu akuwaddeko abakuwoza ebbanja omukazi yabeera supposed okulabirira senga ebintu byennaku zino byamwenkanunkano we mwagamba wewokwatidde ennyonyi otambula ogende nga nze ndi wano Uganda ekitegeera byamwenkanunkano oba tosobola kundabira bakisigenda nenkolera abaana bange kati genda okole naye waka babiri olina okulekera ekyokulya waka olina okulabirira ewaka ng'omusajja olina okukola ki byonna bikulemye nange ntulawo nkutunuulire mujja kwewasa we bituuse nze nkubuulira mazima nange nkutunuulire nga tolina n'ekimu kyotoola ng'omusajja senga kyoba olina okumanya ebintu byamwenkanunkano mwababireetawo bwe bibeera byamwenkanunkano nekigaana okukola anti kati emirimu naffe emirimu gye Uganda ate bannaye bakadama nze ndowooza mwena mutegeera abasajja tebakyalabirira abaana olw'okuba walinya ennyonyi okimanyi nti nno buli mwana kati ali ku kyeyo yerabirira omwana we yaweerera omwana yakola ki mwe abasajja banibola bakola gwa kuzaala bakola gwa kuzaala kuteekaawo kutuusa mukolo nti omwana woono Bayibuli yagamba tuzaale twale senga tusoboka n'abaana yandibaddenga wa mukazi nga yeddira kika kya mukazi lwansonga bano bakoma kutuuma linnya ntweyo gundi yeddira muziro gwange naye obuuza nti noleta budget gyosipendiddekomwana nogwenda muzaala tewali okitegeera bangi nnyo tubalaba babasuula mu malwaliro omubuuza tata omwana ali wajjali olwokuba esimu nga bebe nga
Oluvannyuma lw'ebbanga kasobola n'okujja n'agamba tugende ku DNA. Okiwulira? Wagana okunzija mu ddwaliro, wagana okulabira okubeerawo nga ndi lubuto. Omwana akuza atojja obebenga, mpa omwana wange. Waliridde wange ava mu ddwaliro. Senga, abasajja tumenyeka nnyo. Mumenyeka nnyo ki? Era tugumira bingi. Bw'oba okimanyi tosobola labirira mwana oyo gw'ozadde, then n'amazzi go gayiwe mu kondomu. Abasajja tugumira bingi. Oba oyagala. Amazzi gayiwe mu kondomu. Era yonna ebeera nteekateeka ya Katonda gw'okunzalira omwana. Amazzi gayiwe mu kondomu, wadde tosolina buvunaanyizibwa. Abasajja bameka b'oboyiseko okujja okwegata. Abaana abawala bonna bali ku kye babonaabona lw'abaana bammwe. Naye lwaki babonaabona? Kasita bakola. Kyekirungi. Kasita bakola. Ate nga bakola bedde mu bunnya nga tera ne mulaba ne gye bakola bekulaaku. Ne kafunyewo n'oyagala omupalapalanya okamugyeko. Yakusibye mu bwavu. Kati kiriwo ekyo. Ye lwaki yafuna amagezi aganyennyonyo ogenda oyiyese? Katonda wabakuwadde obusobozi maama w'omwana n'otambula n'ogenda. Labirira omwana oyo takomye mu P1 oba mu P2 ebyo ebibiina bye waakamulabirirako. Ekyo kitegeera. Gwe kikujjako ky'okumulabirira. Oyo omwana akyeyongerayo. Chokujjako obusobozi mu mutima bubeera mu buli naye ebikolwa bitono. Ye munnyonyi gye bakkiriza bwe tebakukkiriza bakugobayo. Kati ye yasoose okuyitamu. Kati we ngamba oyo omukyala nti mpeereza obukadde 5 nange ninnye twezimbe nga gw'obagaana. Okola ki? Apeereza obukadde 5 ninnye tugende tukole twezimbe. Kati gw'obagaanye okutuwa ssente. Naawe ogenda otuuke eyo ofune. Yati ndowooza olaba abakazi mulina ebbuba. Ate nazo kitegeera abakazi mulina ebbuba. Omanyi lwaki kati okwogera abaana boogera bwe bati lwansonga nti tekyali musajja mwesigwa. N'abaana nabo tebalina mpisa. Abaana bawukana mu bufumbo nga tebalina mpisa. Ng'omuwala yavumavuma omusajja okumuziteeka wali ye. Abasajja mu mukyasinza okunyigiriza abaana abawala abo. Omukazi n'omulesaawo abaana be n'agenda n'abonaabona naye nga entawe yonna yava kuggwa omusajja. Kusuula buvunaanyizibwa. Okusuula buvunaanyizibwa ate nga bakuyita Ssaabakwanyisa Enziggu. Nze tondabirira. Abasajja Katonda yatuwa ekitone. Ekyaki. Ekyokwana. Naye Katonda ke wandifunyeyo n'oleetewako okamaliza mu kkubo. Lwakuba mmwe. Wafuna ekitone nga kyakukwana. Then mukole nnyo musobole okwerabirira. N'abeewako balabirire. Naye kasooka embuuze. Lwaki ekikwanisa nga ne bw'okwana tusobola balabirira? Lwaki abakazi temukiteeka mu bwongo bwammwe nti abasajja tukwana enkya n'eggulo? Nati bw'okwana bakwana ng'osobola okubalabirira. Lwaki oyagala obalabize ssente za Kadama zakola? Nemwe ab'ewaka ne mwefuula ekitalo ennyo nze omusajja wange bye byawukanya abawala abamu mu bufumbo kumbe nga bandi bubadde namu. Nze nkumuwulira mazima bye byawukanya abaana abamu ne batuuka naye bw'okukwana kukwongerako ki? Kuba kunyongerako se kitya kikwongerako ki? Kumpanya stress ey'ewaka sometimes. Eriyo omukyala lwagaana sseba abakyala ne mugaanira ddala. Omukyala n'akuba akalippowati. Omukazi ayinza okuba akalippowati. N'abeera mu lusirika okumala wiikisi 2. Tosobola zibeerawo. Nnyabo omukazi n'abeera mu lusirika okumala wiikisi 2 ng'ate alina ne banne abamupika. Togeza nze wano nakirabako ku mukwano gwange. Yamma omusajja okumala emyezi nga2 nengamba wennange gayinajja nanyuze nga malaba falo ono gwe wayambala galubini toyo omukazi gw'olaba yekka oba olabye abakazi nemugamba gwe tambulako olabe. Omusajja lwe yatambula yaddayo waka nga musanyufu kwewonya stress ezo. Kati oli wakitegeerako neyeecwankuula n'alinnya ennyonyi n'agenda ku Kyeyo. Katonda wanyamanema nga tukyalina kwegamba communication yeyo etugatta n'omwana nti omwana ali atawati ne wati. Kati wemba nzize nekubye mu mutima nekugamba senga nti ye wagenda ku Kyeyo naye nange nandiyagadde mbeeko kyenyongerako wano nti ye kolayo obukadde 5 obumpe nange ninnye nzije tulabe neezima gye twezimbamu. Mbukuwa obukadde 5 naye nga mu bakwana okwata kisooka. Sigenda kwana kati ku luno nekubye mu naffe abasajja twekuba mu mutima tuli bantu. Abaana abawala mukole ssente zammwe muzitereke. Kola ssente zo osirike. Kwata ssente zo osirika. Omukwano ojja gusanga mu maaso. Omuntu yenna anaakwagala tajja kwagala kwadde ekintu n'ekimu ajja kuba alina true love. Naye abakwagalako ssente
nakubira sinnaga mpaayo zino abo babigendererwa namala nakublockinga nakola wabanga taata wa mwana yakutadde mu project yonna gibeeremu bato n'abategeera kati nze mwaba abategeera mwendi mwendi mwaba abategeera sirimu muwola teweesiga musajja wo na sente zo teweesiga muntu yenna na sente zo kola sente zo tereka sente zo komawo kola kyoyagala okukola omukwano guba gujja kusanga maaso omukwano teguggwayo ate omukazi ate omuwola nga yagenda ku Kyeyo n'akomawo nga talina musajja adiba bubi kuba fena tumutule tugamba oyo yagendako ku Kyeyo yagendako ku Kyeyo atulage kyalinawe ate okulaga kyeninawo ninakulaga musajja ati kati sente temala byonna kuba ogenda kugenda ku Kyeyo kikuba era nsobola okubeerawo nenkola nentandika okukola ebintu byange mpolampola naye najja ogenda ku Kyeyo kikuba emyaka egyo emyaka ena still n'oba wagula ettaka senga n'oba wagula ettaka n'otandika okuzimba emyaka ena tegikumala kumala nnyumba gy'ozimba newe kaba kataano kwataano nze akugamba nze kyenjagala okugamba bakadama bazibuka amaaso bababbye nnyo sente zaabwe ekimala kimala mwebeereremu tokkiriza musajja bebasokubavaayo kati bano tokkiriza musajja kukubako sente kola sente zo sirika labirira abaana bo nedda 0704737114 enamba y'essimu kwogera okwera ng'otusanga gwe wenna ayagala muwoomya street enna oyagala kwerongoosa ng'ovudde ku Kyeyo jangu ofune eddagala gwe wenna atalina maanyi naawe jangu ofune eddagala ate oba oyagala okuzuula omwagalwawo naawe jangu tuzuule oyo n'abagala bakolera surprise webiri byonna waneeno naye okwemalira ennyo ku musajja wemalira ennyo ku baana bo ne bazadde bo mubeere bulungi n'omusajja omupya gw'ofunye nedda ssebo nedda